kulamusiza nnyo ku Big TV Kibalizi John nga bulijjo tuli ku kitebe kya Nuupu akabbinkana akali wano kakuzza mpapula buli muntu agamba ekifo nze nsinga tulina chairman ate omubaka addako omukulu Matiyalo nga bwani tusanyusa okulaba ku Big TV sooka obuuze ku balebe mulungi atulaba nsanyuse kubanga okulaba twebaza Katonda kukuumira emiramu naffe balamu tusabe nnyo Katonda atwongere okubanga atuwa eddembe ery'okwogerera omuntu wa bulijjo ate nga n'ebyogerwa ekikwatako babiwulira awangale Ssaabasajja Kabaka. Chairman kati amanyi omanyi tutandise okugatabo Honorable MP addako ate chairman naye ekyo chairman kyakutte nnyo abantu omubabiri ekya gavana kyakwata lwaki bannawakiso yagadde obbalekulira obadde olwaniridde obutonde bw'ensi eddembe ly'obuntu enguudo obadde otandise kinyegenyege ekyate ekyo si kinyegenyege emyaka gye nnina buli kyenkola mmala kyefumiitiriza sigwira kintu bwe nali ŋŋenda okufuuka chairman wa district nali mmanyi ebirungi n'amaanyi agali mu parliament naye nga mmanyi nti omubaka wa parliament talina makulu ku kuweereza muntu wa bulijjo kubanga abeera eri kutegeka na kuteesa naddira ekyo kyategese n'ateesa n'akiweereza mu local government nekiweereza abantu kati nze ne ŋŋenda mu local government nga bw'oyuwa nti eri loko ŋŋende enkola ebiri loko omuntu wa bulijjo ono afunemu eddembe lye alyeyoleke nga alyeyolekera mu kufuna services z'omusolo gwe nembeerayo ng'omuntu mulamu nenkaayana ekisanja ekisooka ne bagaana okuwulira nenkaayana ekyokubiri ne bagaana okuwulira nenkaayana ekyokusatu nga byongera kufa kati akikwewuunyisa kubanga bwe tuba tuweereza abantu tetukozesa sente zammwe naye bw'oweereza siringi 10 n'okiwa gavumenti n'ekukolera emirimu bya siringi 7 ekyenda mwesatu n'esigaza obuba butali bwenkanya naye ekyo munnaye toyinza kirwanirira mu local government kubanga mweri mubeera nga abapakasi kyebasalawo eri nga babaweereza mubeera ba program implementers abaganda bakiyita ababyokulya abalungi emirimu bwe bajja okukubayo enkuŋŋaana nga baleka balangira obuwumbi bwe baba baweereza ne mutakola naye takubuulira obuwumbi obwo bwa kikumi bwa misaala gy'abakozi kakati nayingira ewakiso nga gavumenti z'ebitundu mu Uganda yonna zifuna siringi 15 ku buli 100 naye emirimu egikolebwa local government biri ebitundu 9 mu 3 ku 100 ebitundu 7 central government byesigaza byebiriwa defense police internal affairs prison ndowooza bibina judiciary buli kyomanya kisigadde katale local government kakati ekyewuunyisa kwe kuba nti omuntu w'omusolo yeetaaga service bw'amala okuwa gavumenti emisiringi z'ekikumi leero kekwatako siringi 7 kugende kuweereza omuntu 93 ne bazisigaza kakati kibadde kinnuma ngezizaako okulobinga ababaka gye bali ku babaka 10 abategeera ensonga eno basanga balinga 10 abasigadde bali ku birala abalala baatuukayo n'ekyokola tebagirayo tebakimanyi kakati neŋŋamba no siri mwogezi nnyo nze njagala nnyo okubeera practical era bwe njogera ekigaana njagala okugyayo amaanyi gaabwe kati neŋŋamba kati njogedde ekimala nga ndi eri mu local government ngakozesa buntu bulamu nendaba nga tebakiwulira bongera kuziba matu kati njagala ŋŋende nga bwuba meeza kubanga kirabika waliwo ekintu abantu kyebaganya ogambe Wakiso teyina nguudo ani minisita nti Katumba Wamala nga tonatuuka eyo njagala ku appropriation wano tuyinza okuba n'amalwaliro amafu n'otekayo percentage ya 17 nalabye wabadde ku bizinga teri ssomero lya secondary teri kakati ekyo kyeŋŋamba nti lwaki tuddira ne tukwata sente z'omuwi w'omusolo siringi 93 ne zisigala e Kampala siringi 7 ne zigenda mu byalo kyekyo kyokka nga ssentebe wa disitulikiti y'Ewakiso kyakisinze okusoomooza bingi bwe bamaze okugamba nti omuntu aweerezebwa siringi 7 kati olw'okugamba kiki era siyinza kuyimirira wano neneewaana mu kino yaddeko mpozi kyensinza okukola kukuuma abantu nga bali muntu omu wakati munjawukana Wakiso ebadde relatively peaceful kubanga kyenakola mbabuulira ekituufu sente zaabwe nzikwata bulungi ziretanga nzikiriza omuntu okuba n'eddembe ly'okukkiririza mukyayagala ne tukola
kati kyekyo ekibadde Wakiso n'ebirala biki ate nekyewuunyisa sente zisinga okukola mu Uganda yonna ziva mu Wakiso naye ate bwe bazikwata nga bazitwala nga bakola ebirala nga bakuze ewaabwe Kabaale omusanvu gwafuna nawe Wakiso ffenna naye ng'ate bw'otunuulira ensimbi ezifunibwa mu misolo wano mu Wakiso ndowooza buli lw'ogimalako oba omaze gwetunula airport yokolyoka obuuza omusolo guvako tunuulira Namugongo tunuulira ekisaawe ky'Ennamboole kale genda onoonye ssente z'amasannyalaze abantu beboota kiteeso kiki kyewandyagadde nkola ki kyewandyagadde kati kankubuulire ng'oggyeko ebirijjeno nga to agitate for human rights eddembe ly'obuntu rule of law good governance nekyetwandiise equity obwenkanyi ebyo ebirijjeno naye bwekidda ku specifics nze njagala gamba either batugende nti districts zisigalewo nga tezikyakola mirimu tumanye nti enguudo zizeeyo minisitule ya Works eka kyenjagala tuddemu tulijuinge policy chairman wa district eyagala abeere nga bwe baali bakoze etteeka lya Kampala road mayor ayina kubeera ceremoniyo bako bya road mayor eyo office naye ndi ku functions za local government zonna nga okuva ku kaawo n'abakozi bonna bali eri kiri bwe kiti kyenjagala omanye nti emirimu egikolebwa okuyamba omuntu wa bulijjo gikolebwa local government gikolebwa na ssente eddwaliro local government yeritwala naye mulina kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo bwe zijja tebaziteekayo nguudo masomero malwaliro butale bya bulimi byonna byonna babawa siringi 7 mu Uganda yonna muweereza abantu bo ne basigaza 9 ye argument yange kati okujjawo nga batugamba nti central government ekola emirimu gya local government bagiyiiza ekirala oba bagijjewo wateekwa okubeerawo okujjawo ekirimba eri omuntu gwe tukulembera ti local government yeweereza oba baddire bagiwe services zirina okukola nga ziri equivalent ku siringi 7 ze bagiwadde Busiro ogenze Busiro south ya nteekateeka ki biki byolaba ebibulayo badde chairman bali mu district yo kipya kikyo buli kimu tekiriiyo kwegamba ne bwe kiba kyandibaddeyo kya tukiyite omuntu kyoyinza okugamba nti kya luzunzo ngezezaako okusaayo enguudo za kolas mu Busiro south zirina mwezi ngezezaako gigatta eri kumpi ebizinga ngezezaako ngenda kubigatta ne mainland gyebiri ebisaamusaamu naye bw'otunuulira obwetaavu bw'abantu n'obugagga bwabwe bwe balina n'emisolo gye bawa osanga omuntu ng'azimba supermarket nga mwe mujjamu property rates mujjamu trading license na buli kimu naye nga buli lunaku asiimula nfuufu olw'ekkuba erikola kye liyitawo sabo naffe nze nsula Nansa tokiraba bw'otuuka ewaffe kati kyekyo kyekugamba obuzibu ne mumaliriza nga muwalana bammeeya ne bandi bakole ki n'olaba enguudo eziri e Nansa nawano naye genda okole okunoonyereza omusolo guvaamu gwenkana era gulagawa kubanga ne municipality tegufuna bagutwala jjukira ate no waliwo kye mutannategeera luli nga muzifuna ne muzeetetemera kati bazitwala zonna oluusi tebazizza oluusi bazizza leeti oluusi tebazizza nga teziweze bazizze buli omwezi gumu nga mulina okuyita ezaali ez'okukola oluguudo ezaali ez'okuzimba essomero ebyowulira mu sente zazeeyi nga bazimbamu apartment abanene era bakikola gavumenti tesesema tesobola ate mu budget tewaliyo gye basoma ne bagamba nti ezafisewozezina olwaba abagezaawo bakomishona baani nga bamala apartment zaabwe Ntinda n'Emunyonyi Busiro erina okusomoozebwa nno okuba abantadde bagikulembera kisanja kimu kimu olowooza lwaki abantu b'e Busiro bakyusa abakulembeze buli kaseera tebannafuna mukisa gwa kufuna abakulembeze be basaanira buli budde wabeerawo okubuguumirira n'entale zitalina makulu kakati omuntu wa bulijjo n'ava ku nsonga ey'omubaka wa paalamenti yandibadde ki n'alonda olwa weeva ebeerawo ekyo kyekizibu kye tulina ate si Busiro mwokka naye mu Buganda general tukyamuka bukyamusi wabeerawo ekijja ne kikyamula abantu ne kibatwaliriza ne bagenda ne bakola oba busungu oba ne bakola kati bagenda okumaliriza nga kye baagala tebakoze ekyo
tebakifunye kyova olaba nze nzize nga mbagamba basinzire ku nze ebbanga kuba eri gye ŋŋenda gye nzaalibwa gye nziikibwa ewali ebijja bya jjajja ebya kitange gye nsula ozeka kakati omuntu yenna ng'anoonya omubaka ow'okulonda nze teyeetaaga kwerako nze nti njogere alina kusinziira ku byamumanyiko okuva mu buzaale bwange ne bakadde baye ne baganda bange n'agattako emyaka 15 gyempulira nga ndi chairman wa disitulikiti kubanga Sseruganda kankubulire na kino kyempulira nga kinyamba okutambula nga omutwe guli waggulu ensi eno ejjudde obulyake kizibu omuntu ali mu public office okumalako emyaka 3 nga tewaliwo embiranyi nga tewaliwo IGG naye nze 15 omuntu ajja kwogera byayagala naye teryannoonya teryambuuza kubanga sikwatanga ku kitali kyange ku kitali kyange nembeera nga sikoze saavisi ntuufu omuzibu gyali gwe njagala okulumba omuzibu y'oli gwe nnumba oyo kubanga akatono kofunye okakozeseza buti tuzza ku lutalo lwa kaadi kaadi weesibye zinywedde kakati kankubuuli nze mmanyi enkola y'ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi kyagala buwanguzi kyagala quality omutindo kyagala wero representation tulinayo omubaka waffe sajja njasa bikku jukira okulonda okuwedde kwaliwo oluvanyuma lw'emyezi 2 nga kibiina kitandise kati buli ekyaliwo tokyakinenyeza pate ya Nuupu kati ku budde buno Nuupu tezze kwoyo aliwo ezze kwani omwesigwa era ng'asobola ebyo byenjogerako mpulira nga bakimanyi nti mbirina n'olwekyo sirowooza nti bananyima kaadi era nze ekyo ubwongo bwaye tekirimu kimanyi bumanya nti bajja kupa kaadi sobole ogenda okukiikirira pate akatale keka kakowulira nti kano bwe mbasikogeddeeko siva ku Bek TV bajja kuba bandyazaamaanyiza ab'ewakiso n'ab'ebusiro okulonda kuzze kungi nga bwe kuyita kubaddewo buli budde nga buno n'olanga tukyamuse naye ebizibu tebivaawo era tebikyuka on the contrary twongera kuba bubi ffe naddala abaana bannange tuleka okuddamu okutuula ne twefumiitiriza kikye twetaaga nawawe ebyasobera ndowooza kiba kyetaagisa n'okuba nga tukendeeza ku bigambo tunoonye ebikolwa ebiri practical tugyeyo ekifaananyi kyaffe n'ekitiibwa kyaffe Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale nnyo abalabi baffe twebanzizza nnyo mutukoze bulungi oyo Dr. Matiya Lwanga Bwanika bw'anaabazze obbasaba akalulu mumuwagire musajja waffe nnyo amiina